Mohamed Kachiika bannaye kati ndi mu kifo kirala wano bayitawo Makukuba, tugenda kumpi ku byalo bibiri naye tumaze kumpi wiiki nnamba nga tukuba maize silage, emmere y'ente gye tutereka, era entuumu ziri eyo zitandise okujjula, ey'okubiri ejjudde tugenda ku yakusatu. Naye twakatema nabalaga nga tutema kuba Lugwala n'atulemerawo okwo ali ewala, ne mbalaga nga tutema ku Ssettimba, kati bali wali ewa Mukuba luguudo we batema we bamaliriza. Eyo egenda kubeera entuumu ey'okusatu gye tugenda okutandikako. Bwe tumaliriza awo tulooke tujje eno e Makukuba. Naye bannange munsaasireko, eggulu mabegako nabapositingira ne mbalaga engeri gye nafunamu deficiency ya silage, ne mbeera mu dilema, ne neesanga nga nguzeeyo hay, ne ngulayo ne ttani 10 eza silage, ne mbalagako. Abantu bangi nnyo ne beewuunya obuyiiya bwe nalina, naye n'abamu ne balabamu nti Mwami Kachiika wasembamuuko awo, planning yali poor. Lwaki tewapulaninga ne weesanga nga silage akuweddeko? Naye kubanga tebaawuliriza kumalayo, tebamanyi nti ono omusomesa omutuufu takulaga mbeera nnungi yokka. In fact nina ebisagazi eka ezisukka mu 7 ze nali nsobola okutema ne sigula maize silage oyo, naye nali mbasomesa, nali njagala kubalaga intricacies ezibeera mu business. Abantu abasinga business babalagako sayidi emu ndi bulungi, naye nze ndi very sure nti abalunzi bonna abasinga babeera ne shortage y'emmere. Ze nabadde njagala kubayigiriza buyigiriza mbalage nti bw'ofuna shortage ogikola otya. Naye nabadde ninamu key principle emu eya economics gye nabadde nsomesa, eya time economic efficiency. Nabalaze nti naspendinze millions ezo nengula ttani 10 eza maize silage nga mugula ku muntu omulala, nga njagala kusavinga time, kufissa budde abakozi bange mbaleke ku mulimu gwabwe omukulu. Bannange obwo bumanyi nakibannyonnyodde nti singa najjeeko abakozi bange ne mbaleeta mu kutema ebisagazi ente zirye, silage gwe tukuba eri yalibadde tawera. Kati awo abantu abakomeza amagezi gaabwe awo kwe kugamba nti tewapulaninga bulungi, nga bo tebamanyi nti nze ekintu kye bayita time ne efficiency kikulu nnyo, kubanga bambi babadde tebamanyi nti bwe twabadde tumala okuba kasooli ono ate tujja ku mega. Kati tunuulira, kasooli ali awo akuze, kasooli wuuyo akuze, asukka mu acres 20. Saasira abakozi bange abamaze wiiki nnamba bazuukuka 12 ne beetikka kasooli emmotoka 45 buli lunaku okumala wiiki nnamba. Ate olwo n'obagamba nti gundi zizino 20 zizino wano. Kati zino tugenda zitandikako, oba naapo oba siipowe oba mbaweemuuko ka breeke, kubanga ne choppa naye erina okuwummulamuuko. Kati abantu tebategedde nti nkyalinayo olusozi gambalagala kye nava nzija abakozi bange kukukola ki, kukusomba ebisagazi, nenzija abalaalo bange mu kuyonjayonja, ne mbalagira nti tutwale muliisize mu bisagazi biri, kuba ebisagazi tebinnuma. Ezo acres 25 eziri awo kati ezinnuma ninayo endala 7 ze nsobola okusombako. Naye kati mu ekyo tuyigamu ki? Tunuulira omusajja bw'akola planning nti eri kasooli batema, eri silage bakoze, kati wanaakulaga acres 25 eza kasooli endala ezituuse. N'atakoma ku ekyo n'akulaga kasooli omulala wuuyo, oyo wa mwezi gumu n'ekitundu anaatera okuleeta oluyange, oyo naye abuzaayo omwezi gumu n'ekitundu naye akolebwe mu silage. Kitegeeza nti mu mwezi gumu n'ekitundu ogujja bwe naaba waakubalagako nja kubalaga era nga nkola emiwumbo n'emiwumbo gya silage, kubanga kasooli wuuyo mulina. Bwe mmaliriza awo ate ne ndeeta mbaleetera lino
eribonyaabonya abantu bano twagala kujja kulambulako nze bansanga ndi eri mbayita buyise mujje kuba wano waliwo kilomita ono Kasooli aliko kilomita 1.5 okuva wano okutuuka gy'akoma eri kati tunuulira ono tanaweza ndowooza mwezi ono abuzaayo emyezi 2 naye asalibwemu silage. Bannange mulaba kye bayita planning. Oyo yagambye nti nno teya planninga yali akimanyi kye nali nnyonnyola. Bw'ova wano oli Napier Kisagazi weeyongerayo eri ku kiyumba kye kati ate bwe naamala olwo Kasooli ng'aweddewo nedda ng'olwensawo ekubyemukko ku kituli nga nnyongerayo nga nsala ku miti giri emirala. Bwe nsala emiti nga nziramu nga nsizaamu omuti gwange nga nsimbamu Kasooli. Kati abalaba olwaleero wano balaba Kasooli. Mu myezi 6 egijja wajja kuba waliwo kibira. Bannange planning eyo mugiraba mugitegeera. Waliwo abansekerera. Nali ngamba nnyonnyola ti bannange tebatunyigira wamu. Nga bwe butyo bakunyigira kulwala. Kwa abantu bagenda ne kibaggweramu nti busuubuzi bwe bulimu ssente busuubuzi. Linnya ennyonyi importinga. Gula wedduuka mwakeedi tuzimbe zakeedi tuzimbe mall tuzimbe ennyumba z'abapangisa. Little did they know that ensinga zinnyo mu kunoonyeza mu riziki. Kati gwe mbuulira sente mmeka eziri mu Kasooli ali wano wokka wano ng'ate terinanze muntu agenda kujja nti ateekako siiru ogiteeka wa wano. Ate ye ng'eraba naakwe singa mbadde musupplyinga police baaligaye tujja kumusanga eyo nga invoice ye naye nze gwe nnima ne mwekubiramu silage ne muliisa ente zange singa amata mbadde nga supplyinga ku Fresh Dial oba ewa Mulwana baaligaye tujja mumusanga ewa Mulwana naye musunda gakima agange ku makya yageesengejjera n'agakima n'olweggulo. Bannange tutegeere nti ensingazi tunoonyeze rizikisi zaffe mu bintu bingi. Naddala message eno eri abantu babiri eri abaana abato mutegeere temwekugira mu kintu kimu nti mu buli ngeri yonna tulina kubeera mu kino, tulina kukola mu gavumenti, tulina kubeera mu ofiisi. Nina njagala kusuubula abaana naddala abali wabweru mbazibudde amaaso nti mugule ettaka eriri wabweru w'ekibuga mulikozese kuba kati nga bwe mbagambye wano olaba Kasooli naye munda eriyo miti. Mu myaka 2, 3, 4 nja kuba njoola buwumbi mu kibira wano naye nga kati nkyuluuza ne Kasooli. Abaana abato ne mbaweera message nti bannange temutunuulira guntu guno gunene mugambe nti oyo kakiika alina ssente oyo kakiika no. Gwe kola akantu akako k'owulira k'osobola. Tekikwetaagisa kintu kinene nnyo bwe kiti. Singa mbabuulira abantu bameka we nagula bwano I am on record eno makukuba noza nagula abantu 27 eri enkulagire n'engula abantu 14 okusobola okugatta ettaka lino. Ekyapa nakyo n'enkigula, liizi n'engigula, ne freehold n'engigula. So kati bw'onootunuulira omusajja ng'akulaga ettaka lino eddeeno ojaga nti abo be babbi b'ettaka abo be baakola kumbe nga nabagula okumala emyaka 10. If you are consistent tingulayo ka ploti kange buli luvannyuma lwa contract tingulayo akabanja kange ngulayo kino otuuka ekiseera n'obiweza yenkola entuufu ne mmaliriza ne bakulu bannange
naddala abali eyo abawoza omusajja atunyize embeera etunyize ensi mamerika akiika abalaze nti osobola okweggulawo n'ofuluma wabweru kulebulebu w'ekibuga nze ntambula olubuto olulaba lulinga ezammwe kati ntambudde naakagenda eyo kilomita 1.5 nenyingira wemmalira okuva wano emakukuba wokka nga ntambudde kilomita ezisukka mu 12 kuba kuli point nina okutuukawo okulaba ekigenda mu maaso wengenda okuviirawo nga jiimu yaki kati ate bwe nvaano kati kaŋŋende mu nte tugende mu nte